President w'ekibiina kya NUP akyaliddeko abantu b'omu Kiteezi. Omukyala Farida Nakazibwe alajjana bingi nnyo byonna nja kubanga mbikutuusaako n'ensonga ez'okulalifayinga ku mukyala owa General Muhoozi Kainerugaba byonna mu maaso awo ojja kubanga obifuna. Era nga tulina bingi nnyo tugenda okuba nga tukutuusaako bikwata ku bayimbi bo ba Azabwe abakomplaininga ku Eddie Kenzo. Amawulire mangi nnyo nnyini ddala era gwe weeyongera okuba nga weekuumidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV. Oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde obeere nga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge. Ebisigadde tukomawo nabyo mu bujjuvu. Oluvannyuma lw'abantu b'omu Kiteezi okubanga munange balumbibwa ne basigala nga tebalina ke balina, ate abamu ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Abantu b'enjawulo bazze nga babadduukirira. Olunaku olwaleero bw'atyo pulezidenti w'ekibiina kya NUP nga mwe muli ne leader of opposition mu parliament n'abalala bangi bamupiza ab'enjawulo basazeewo ne beesonga Ekiteezi ne babatwalirako ku bintu ebyokukozesa mu bulamu bwa bulijjo. Ndowooza olaba essanyu we livuganya abantu oluvannyuma nga balabye ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bannakibiina abalala n'ebintu bye batutte. Awo nno leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi n'akwata akazindaalo okwogerako eri abantu. Obuyambi obw'enjawulo kubanga ebyetaago byo bingi. Twetaaga emmere, tuleesa amatooke agawerako, tuleeta ttaani z'akawunga eziwerako, tuleese water tank, tuleese sabbuuni kubanga beetaaga okunaaba, okwoza engoye n'ebintu ebirala, tuleese buckets eziwerako, tuleese ebidomola ebiwera, tuleese n'amabaafu, tuleese ne jerrycans, tuleese ne toilet paper awerako, tuleese pads kubanga abakyala bagenda mu kiba byabwe byensonga ebizibu byebaguddemu kiba zitowerera. Tuleese cooking oil, tuleese enku kubanga batugambye nti beetaagira ddala okufumba, emmere ereetebwa ne beetaaga okufumba n'ebintu ebirala bye tuleese okuyamba ku bantu bano. Kino kye tulina okukola era tusaba abantu abali eyo sigale nga tudduukirira abantu bano, naye nga bwe tubadduukirira nga bwe tukola kye tusobola okukola, ffe ng'abakulembeze tukyabanja obwenkanya ku lw'abantu bano. Abantu bano tebannafuna bwenkanya. Ekintu kino kyagwawo nga bwe tuzze tukyogera, kino tekyali kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Amabaluwa gaawandiikibwa mu KCCA nga bategeeza nti bannange awantu wano wanaatera okwonooneka, wagwira abantu n'okufa baffe. Abaka baffe ab'ekitundu kino, Honorable Muwada, Honorable Naluyima, ensonga eno bagiraizinga ku fulo ya Parliament omwaka oguwedde mu June 2023 June, nga bagamba gavumenti bannaye tudduukirire ensonga eno ey'akasasiro abimbye ayinza okuyikira abantu. Prime Minister n'addamu awo mu ngeri y'okubuzaabuza nga batera okukola. So ensonga eno bagimanyaako. So kino tugamba nti si kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Ekitegeeza buno bwali bulagajjavu obwa gavumenti lw'abantu bano. Abantu bano baagala obwenkanya. Obwenkanya, baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebyabwe, bangi baafuna obuvune. N'abalala n'okuzuulibwa tebannazuulibwa. Ate nga twawulidde nti kaweefube okunoonya abantu abo alinga eyakomye.
baagala obwenkanya. Obwenkanya obwo bubeera butya? Bwa mirundi ebiri. Okusookera ddala tetunnawulirayo muntu yakakwatibwa, tetunnawulirayo muntu yakakangavulibwa ku lw'ensonga eno, kubanga bwe tugambye nti eno teyali akisidenti, tekyali kigwa kitalaze, kyategeerebwako naye tewali kyakolebwawo. Kati kiba kitegeeza bwali bulagajjavu. Kakati abantu abalagajjalira emirimu gyabwe, buvunaanyizibwa bwabwe nga tetunnalabayo byakwatiddwa. Obwenkanya nnamba emu abantu bano bwe baagala. Obwenkanya obwokubiri baagala okuliyirirwa. Baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebyabwe. Nga bwe tuzze tukigamba nti toli ssente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde, naye kikulu abantu bano ne baliyirirwa, bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entandikwa. Bali wano mu zikampu wano kubanga tebalina wakulaga, tebalina we batandikira. Tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera mu zikampu zino, nedda, baagala okufunako awalala we balaga. Obwenkanya obwo bwe baagala tuzze tukyogerako, tugenda kiremerako. Bwe tubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mubifudde byabufuzi. Abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi, lwa bannabyabufuzi, lwa gavumenti obutafaayo. Kyobudola twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwatiisibwa, timwogera nnyo mu zikamera, timwogera nnyo mbeera egenda mu maaso, otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano, okunyigiriza kwe bayitamu. Kakati bo olw'okubanga batiisibwatiisibwa obutwogera, ffe katuboogerere, baagala bwenkanya. Tetuzze twogerako ne bannaffe. Kakati Paalamenti bagiise egenda tuula ggulu wiiki eno ng'eggwako. Kati ne weebuuza ensonga eziruma abantu zo teziteekeddwako ssira, naye nti katukwate obuwumbi tusengule Paalamenti egende mu mambuka. Ate nga nabo balina ebizibu byabwe ne tuzze twogererako wano e Kampala. Abantu kye baagala nti bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko. Obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda, prioritization, nti tetutegeera kiki tulina kuteekako nnyo ssira. Tujja twogera ku bintu bino mu Paalamenti, amu ne bagamba mubasanyonyi njasi mukubakerere muwakanya gavumenti, naye bwe buzibu bwe tuliko prioritization, obutategeera nti kaakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo. Kampala n'emiriraano nga mwotadde n'ekiteezi esonda ssente eza revenue ebitundu 75 buli 75% ku GDP yaffe. Kampala n'emiriraano eteekako 65%, ebitundu 65 ku buli 100. Kakati nga tugamba nti awo tulina n'okuteeka essira abantu abo tubafeeko, weewo n'ebitundu ebirala byonna. Naye tubyogerako si be baliko, bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 babuwe roko, bakwate obuwumbi 578 kitwawakanya oli mu Paalamenti, naye olw'ennamba ne bakiisa nti kakati zino tugenda ziteeka mu musigansimbi akole vaccine. Mwabiwulira ebyo ebintu ebyokuzanyira mu ssente y'omusolo n'endala empitirivu ze bakwata nti kakati zino obuwumbi 553 bawutadde mu Atyaki Sugar Factory. Niwe twogerera tewali sukaali yakavaayo, n'ensonga eziruma bannansi ate nga basasula omusolo tezikoleddwako. Singa oba oli awo zikolebwako tetwalibadde wano. So tujja sigala nga twogera ku nsonga zino, banaye tubakubiriza abali eyo nammwe mugatte amaloboozi gammwe ku nsonga zino. Bino ebintu si just bya bufuzi. Byebyo ndowooza mubiwulidde ebigambo byabwe bye basobodde okuba nga ate boogeraganyamuko n'okuzzaamuko ku bantu abo amaanyi, abantu abatalina gye balaga, abaafiirwako abaabwe bonna embeera nga yabakwatako dda.
nga tuvuddeko eyo omukyala Farida Nakazibwe ye alajjana bagamba nti mpawa talikaaba mu ggwanga Uganda kubanga embeera ye etunyiga etukuba left right buli omu akaaba abalina ne batalina. Mukyala Farida Nakazibwe avuddeyo naaba nga yeekokkola ab'amasannyalaze. Agamba nti kisusse asanze Bill Mbunga kiri nga watabadde takisuubira. Agamba nti akakadde kamu mu mitwalo 5 ng'ogafulumiza ku masannyalaze ye according to her nti engeri gye bakakozaamu alaba nga tebandibadde batuuseeyo nti ebintu ebimu yabyerekereza. Agamba nti abamumeme balina okuba nga bakyusaamuuko nti kubanga kisuukiridde. Agamba biiru zimususseeko nti olwo n'asasuliranga amasannyalaze gokka nti ye biiru yokka gy'alina naye ng'eyo ye Uganda yaffe ate mwe tuli munnange ebigenda mu maaso byo bingi. Nga tukyali ku mukyala Farida Nakazibwe ensonga y'omwana eyo bamusibyeko General Muhoozi Kainerugaba. Juzi navuddeyo ne mbagamba nti munnange ebintu bino byeyongedde. Omwami waliwo yakoze akatambi ng'alumiriza mbu mukyala wa General Muhoozi Kainerugaba oyo gwolaba mu kifaananyi Charlotte mbu yadduse mu ggwanga naye mbu ekyamuddusiza mu ggwanga mbu nsonga eno nti mbu General Muhoozi Kainerugaba mbalinayo omukyala omulala gwe bateebereza mbu ye Farida Nakazibwe era mbu omwana we oyo gw'ayina mwana wa Muhoozi abaayi. Farida Nakazibwe omwana we tavangayo kumwogera ku taata we of which siraba nsonga lwaki abavaayo kubulira public. Naye nabagamba nti eyatusooka otugamba nti Farida Nakazibwe ali lubuto yavaayo n'atugamba nti omwana ono taata w'omwana ono alina ssente mugagga muvondo nti era be bamu abanene mu gavumenti wanene y'eggwanga Uganda naye teyatugambako nti Muhoozi. Ate ensonga ya mukyala Charlotte kubanga yavudde mu ggwanga abo batravolinga buli lunaku abaana baabwe basomera mitala w'amayanja biki so ndowooza tekyandibadde kintu kinene nnyo okubanga tukola ki okubanga ate tukidwelingako nnyo okuba nti yafulumye. Naye omwana wa Farida Nakazibwe byo byeyongedde naye nga tujja kubanga era tweyongera okubanga tubibatuusaako singa nga embeera enaaba yeyongedde okubanga ekyukamu tujja kubanga oba singa wanaabaawo mu butuufu tujja kubanga tubatuusaako. Naye jjukira Muhoozi yabawoninze nti bannange musuusiza okubanga musala omugambo nti omukyala gwalina gwamanyiyo yeka Charlotte so bingi nnyo tujja kubanga tukola ki tubibatuusaako. Nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwami avuddeyo n'abanga defending Azawe bamuyisizaamu eggaali bannange bayisizaamu Azawe eggaali yagenze n'akola post ng'agamba nti Phenon Records anti ebidongo byabwe oba sounds zaabwe si nnungi eri abayimbi ababapangisa naddala nga balina show naye abaana bayisiza Azawe eggaali. So ono omwami avuddeyo kumudifendinga ng'atukakasa nti abayimbi peegi ezo ziba zaabwe naye babaako ne badimini abazikontrolinga nti oba oli atuyisa Azawe abayisiza Azawe eggaali muyinza okuba nga kituufu mwamuyisizaamu naye nga si ye yabiwandiise. Waliwo abali ku mutimbagana abali mu kuvuma Azawe nti yayisizaamu eggaali Phenon Records zikubya sound. Mumpulirize bulungi, Azawe tannaba kuwandiika bigambo ebyo. Abantu abawandiisa ebigambo ebyo be ba CEO ba Swangs Avenue oba management company Azawe gyali anda be ba controllinga page zaabwe. Jjukira Irene Ntale yava mu Swangs Avenue ne bagana mu page ze. Ebigambo byonna ebigenda ku mutimbagano Julius Chaze, Julius ne Benoni babirimu. Nera ebigambo Azawe bye yawandiise teyabiwandiise nga muntu, company yabiwandiise nga Swangs Avenue. Get it right. Swangs Avenue ebbanga lyonna mwagala kubeera ani Steve Jean owa Phenon. Omwana waki temumwesonyiwa myaka 3 muli mu kulwanyisa mwana oyo, muli mulwanyisa myaka 3 muli mu kulwanyisa Steve Jean. Okitegeera
production mwagala kubeerayo, obulango mwagala kubeerayo. Kati mmwe mwennyini mukutte abayimbi bammwe muli balwanyisa ntalo zammwe. Mukutte Azawi mumuyingiza mu ntalo z'atamanyiiko. Abantu bannaye temunyiigira Azawi. Abasiru ababiri mulina okunyiigira kubanga basiru. Steve Gini yabawa fame gye muliko mmwe. Benoni, Steve Gini made you. Okitegeera? Omusajja mumutambuliddeko okumala ebbanga. Mu kampuni zonna mugenda nga mukuba amagi naye oli omwana ali successful newe munaakola mutya. Temujja kusobola Steve Gini and Fenon. Get it right, Benon. Get it right. Manye level zamwe. It can even take you 200 years okutuuka level Steve Gini gyaliko. Bannange Ugandans, temuyina production mu East Africa nga Fenon gyeyina. Okitegeera teriyo. Kati gwe Azawi, listen my sister. Listen, I'm giving you an offer. Irrecoverable gyoliko yagwa. Come join. Azawi, come join me. Nina V8 njaji kuwampya ne eka 5 z'ettaka. Osaininge na fove murekerebe ezagwa. Tezikyalina hit. Come I make you an international superstar. Abaleke kuzanyisa games zaabwe ba Bedon ne Julius Kyazze. Bagudde amakampuni gonna tewali kampuni ekyayagala kukozesa Swang Zaveri. Byebyo munnaffe naye nkujjukizaamu nti oli ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.